Otieno munnaffe eno ya lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ekikulu eky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde wano ku Star TV. Nze Annette Nakimbugwe. Obudde bwabadde bwa musana ogwaka nga bwe gukubakubamu era ng'enkuba yakendedde nnyo mu bitundu by'eggwanga ebisinga okuggyako ettololo ekyafunyeyo enkuba eyawezezza milimita 3 n'akatundutundu kamu nga kino kyavudde ku kinonampewo eyabadde ku Seguyanja India ayitibwa Fantala eyabadde asika empeweevu ezandibadde zidda mu bitundu byaffe era okwandibadde muva enkuba mu bitundu byaffe ebisinga. Olwaleero ku bifaananyi bya ssemugenzi ebyakubiddwa ku Ssemazinga Africa biraga nga empewo seruwandula mpewo okuva mu kitundu ekyo ekiri mu bukiika ddyo obwa Ssemazinga Africa okuva ku Seguyanja India ne Atlantica zeeyongedde amaanyi ng'ate zikwataganyizza n'ezo eziri ku ddungu Sahara nazo ezeeyongedde amaanyi ne zinyigiriza omukuubo gw'enkuba mu masekkati aga Ssemazinga Africa ng'era kyekyaviiriddeko embeera y'obudde ey'ekiddedde mu bitundu by'eggwanga ebisinga olunaku olwaleero. Ate ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya ebitundu by'eggwanga ebisinga byabaddemu omusana ogwaka nga bwe gukubaakubamu okuggyako ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale ebyafunyeyo ko ku nkuba naddala ekibuga kyattu Kampala. Bwe bwatuukidde mu biseera eby'olweggulo obudde bubadde bweyongedde okubeera obwekiddedde mu bitundu by'eggwanga ebisinga awamu n'enkuba okuggyako ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale ebibaddemu omusana ogwaka nga bwe gukubaakubamu. Embeera y'obudde nga bwesuubirwa okubeera olunaku olw'enkya ku bbalaza ku makya tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ebyo ebitundu ebiri mu bukiikakkono ne mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe olwo ebitundu ebisigadde ku ggwanga lyaffe bisuubirwa okufunayo enkuba olunaku lwonna era nga n'ebbugumu ly'empewo eryawaggulu tulisuubira okukka okutuuka ku Celsius 3 mu bitundu ebyo ebiri e Karamojja olwo ate ebiri mu nsozi ez'e Kabaaleyo temperature esuubirwa okukka okutuuka ku Celsius 25 olwo ekibuga kyattu Kampala awamu amasekkati n'ebya Arua yo temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 27 olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 29. Mu mbeera y'obudde ey'enkuba ng'eno waterawo okubalukawo obulwadde obuluma mu lubuto nga omusujja ogw'omubyenda awamu n'omusujja ekiyinza okuviirako okuddukana. Obulwadde obwo kiba kirungi nnyo okwegendereza ebitundu mw'oliira n'amazzi g'onywa okusobola okukuuma obulamu obwo nga bulungi ddala. Embeera y'obudde nga bwesuubirwa okubeera mu bibuga ebimu eby'oku Ssemazinga Africa nga e Nairobi ne Addis Ababa enkuba esuubirwa okutonya era ne temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 22 ate eyo mu Lagos enkuba esuubirwa okufuuyirira era nga nayo temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 3. Okweyongerayo emitala w'amayanja nga mu London wasuubirwayo olufuuyirize era temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 31 ate eyo mu New Delhi wasuubirwayo omusana okwememula era nga temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 39. Okweyongerayo nga mu Washington obudde busuubirwa okubeera obw'omusana ogwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku Celsius 25 ate eyo mu Rio de Janeiro yo omusana era gusuubirwa okwemembula ne temperature okutuuka ku Celsius 34. Webale kubeera naffe akaseera kano ku by'embeera z'obudde era ng'oyagala okumanya ebisingako wano ku by'embeera z'obudde tutuukirire ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe olwa Star TV. Nze Annette Nakimbugwe weera.